jajja n'amugamba nti tewabangawo omuntu yenna amulaba okuleka ggwe naye singa kiriba ne wabaawo amulaba singa kiriba ne wabaawo amulaba bw'ati nange yesooke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate Kawanga ne Kateesigwa kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema. Yes, right. Tugenda maaso ate nate tutandika butandisi endetandikidde omulambalamba saala bakuyimiriza obanyumereza ate nate nagambye bannaffe abakyotera film productions bakutuusizzaako tutandika butandisi so nga Duncan Digital Studios ekyali ku Nyanjula egenda maaso bakutuusizzaako nate era tulina kuleka ndyosubwa efirimu by Duncan Kataala Mwesijje Alex ekyali ntandikwa Duncan Kataala yagikuwandiikira so nga Kyomuhendo Angela costume designer bagamba Duncan Kataala tadooba ye director ate nga Ronald Omusiru nasirwalira mu location zi Duncan Kataala yakoze ku editing ne visual effects Seguya Muwadda ng'akwereza nga Baba Sumagia n'abayunga Sandra ng'akwereza nga Nangonzi Mwanje Steven ng'akwereza nga Omukuuki ekyali ntandikwa okira Ronald nga Taata Maria ntandikwa firimu egenda maaso Samu Kapuru Moses Scovia nga Beka ate nga Muwawu Joseph nga Dembe ekyali Nyanjula firimu egenda maaso tutandika butandisi omusajja oteeka mu ccupa eno nga baleeta Katunda okunywa wano omanye ebibiina wotuukidde nga looni endi bubi gwe baleese sasula emitwalo 27 naye kati waliwo memba eyadduka atubunyabunyizza twate tulina sente zetusasula ngaffe 270 kati bwe twagaseeko zino ezoona eyadduka netusitematema nga tulina kusasula emitwalo 37 looni eyo embeeza enkaka simanyi nakumanya sente ezo weziva amemba amatofaayo omanye abakadde bagezi bw'aba asaba tagamba mpa nga mulungi ekizibu abanga akinyumyako naye erowooza kandi abo abaana wayagalanga nnyo muwogo ate ate bategese emigaati baabo emigaati eyo ndowooza wandigirese wayagalanga nnyo muwogo mama ndeyaza muwogo gyali omugezi mufumbe yali naye ekizibu yesuseewo kamala okutegekera mukatikazinzija ekiri wano abakiifu kati jjukira ono mwaka baali bamuwadde akadagala kanjinooni wano mukasimu akatono ngikusomere operation tunyweze obufumbo operation tunyweze obufumbo nange waliwo street yawo kati tugenda okudda eno Wumalu bamuleetedde abasirikale mugende mmwetikke eso ebijanjalo mbikwata mpola kubeera manyi musobola bikozesa kale chief mumukubirewo engwala musitule jek nga tebunaziba Wumalu agobeddwa wetegereze
maze kikolako kebaleete omwana kaleete maama dda nga tanywa olwanywako olwanywa Katonda muwala owanyabo nsanyusa okulaba oninga tusanyusa okulaba kale maama ku mulundi guli saakwetegereza bulungi omanyi luli saakulaba nnyo dembe naye okimanyi Dembe walonda ensusuuti Dembe yalonda ensusuuti engeri gyali ensuusulu beeto sooka ojje neetegereze bannange okimanyi patanki okimanyi oli omwana simanyi nekitende yali atusaza ensawo kumbe nengera ddala emaali yino mu bujjuvu maama alaba emaali mu bujjuvu walonda omukyala omulungi ennyo atuweesa ekitiibwa Kalogo kalungi naye Kalogo ate abawala bano babayigiriza okuloga woowe simyeyano naye nga maama wannyo nkwetondera munange ojja kunsonyiwa luli natulika kumbe kye baatadde mu katunda muno kyekimwogeza ng'omuzigo ku muliro agonze yonna ali wano asaanuuse nsanyukidde ddala yenno Dembe yalaba nga waliwo emirembe maama kasita akwatagana ne mukamwana kati nze nenge enjala nze nnuma Wabbuyu azenjala emuluma Wabbuyu kati kumbe Wabbuyu aro bagambye veewo lakini bakuwadde nakumeka oli wano twalana polisi biseera chifu bagambye gwe basenguke oli wano nanange muzoka mundekemu Justina nkali naawe onadde maza kutunda chapati naffe nange n'oli atundirawo naye nze gwe mugoba oli naye atundiramu lakini siye gwe balina mbuleere nene kumpe batundira mu kkubo kyenkana musanyufu nnyo tugenda okudda eno nga mwebale kumbe abazi okukyala basiibula Dembe njagala omukamwana omukuume bulungi omukwate bulungi omulaba twafuna omukyala bulungi mukadde maama n'omwami we omukwate bulungi mwagalane ekirala kyensemba nakyo n'omuzukulu mwagala baabo kale mubeere bulungi mutambule bulungi munnange bannaffe baabano nga bakwata kubo kuyingira gaali babe nga bava wano kati nno gwe yawadde ebisumuluzo okujja ebintu mu mmotoka leeta ebisumuluzo byange naawe nkaini biibino nga tebajja kusimbula bave wano babe nga beeyongerayo ng'akolezaamu gaali awo munnange ng'ajja akwata ekkuba abe ng'ava wano tugenda maaso ne sinema omusajja oteeka mu ccupa ye firimu egenda maaso isola badu VJM official natenga bulijjo ate nga mwena abato atubaagala nnyo kati sebono yaddeyo mu bufumbo ew'okiriya n'amanya waajya yakomyo akantu kenda kutumoze nako kati kakantu okaleese namugamba okaleese eri obufumbo gye yalaga bulayika munange oli omukazi mukambwe kati yaguze ekyuma kino ekyuma bakiyita mpenduzo kiyita n'abali ewala namugamba ako kenkuleetedde kirungo kyokka kyekigira kyekibulamu kuba n'ekyuma kino kiba kigendamu amafuta kati okiteekamu amafuta ayagala anyweza ono kiri yajja kitegeera naaga buli kimu kiri kiriya kweni kwata wano amuleetedde ekyuma kati nga wayita wiiki emu bweyita nagambe tukyagenda maaso ebintu si byangu munnange nakugambye noonye ennyumba ogenda okudda eno nagambye genda onoonye ono yamugamba waayi genda onoonye ennyumba njagala ogende mu kibuga oleete onoonye ennyumba mukazi wange tumuteeremu bizinesi nagambye genda mu kikubo onoonye ennyumba nagambye ogende ekintu kino okikoleko mu bwangu naye oli wano weetawula bwetawuzi
kati ndowooza tugende ne kale kati nkuwa sente abo ono yamugaa tugende sente dumukwendi apaana mugende munoonye ennyumba bwe mugifuna tulabe kye tusasula mujje owulidde batukole lisiiti nsasule naye mukama wange oli ayinza okukola atya lisiiti n'agikukwasa mwe muli badda ennyumba yiyo sagambye muve mu maaso tambula geno nonye ennyumba nze muwa sente agenda asasule sebo nga bagenda kunoonya nju dembe wangi kitogeza kyo katonda yamugaana eddembe otegeera ddi njagala mupangira bizinesi namugaa mukazi njagala mufunira bizinesi akole oyo omukazi waleeta wawaka namugaa mukazi waleeta wawako oba wakukola simuzaalaga namugaa omukazi yazaala nedda omukazi tonnamuzaalamu wadde omwana otandise mupangira bizinesi omuteeke mu bifo ebiri bizi oyo aba akyali mukazi wo omukazi oba waleeta mukazi oba tewaleeta mukozi kirimu enjawulo kati omukazi muteeke mu dduuka simanyi akole obenga amutadde mu disipule bajja nemugula ngaekyokulya nze nkubuulidde kati ono yamuwa amagezi n'alaba ngaowaayi wamma emimwa kyegyava gigejja mindi ogirengera bannange mindi mugyegendereze eyina engeri gyebuulukusa emimwa egyo ebintu bya dduniya eno baddaga ebizibu nnyo kati ogwo omuka guyita gutya omuntu ne gutandika omuga kati yitawo wano gwe jangu wano naye magundi nagamba nti nagamba bw'olaba nina byenkola kwate kuba obeeri ng'olabiriza kitaawo omwana ono genda olabirize kitaawo ozinyuka buzinyusi genda olabirize kitaawo nga bwempita eno ndi mumuyitaddemu amagezi tuula eyo waawe olaba nga ajjangu ŋŋamba katugenda okudda eno kakati balinayo endiba bali ku bupapula ono ali mu kulongoosa wayi onoonya kakyayi oba kasoda mwebamuleetere kajuyisi n'amagezi ge wampa gakola sempala okimanyi nalaba nga omukazi ngenda okula ekikyamu omukazi yali agenda okula ekikyamu amuteeke mu dduuka atandike okuba ate ng'anoonya munoonye omanyi waliwo ekintu kyokola ng'olowooza kiyamba mwenna n'otandika okunoonya omuntu ne wejjusa kati munange bakasoma babeera bwe batyo oli amutuma kino n'amukwata mu kiwato bw'amukoona kabina bw'amukyusa embiriizi ono ali ku mmindi naye agiyomberamu emmindi eno nayo yagala ab'obusungu gwe emputo eyo gy'oleka gwe nagambye kutuulawa yamugambye atula eri mu koona kitaawe bw'aba amuleba ng'ajja adduka emisinde naye akaana konna konna emputu ekalinga emputu nyaabula efirimu egenda maaso njagala weetegereze ali kabindi ali kabindi kyekiddaku kaakati ono aba yeebase mukazi tawulira ate ku busungu kati naye nakati nze bino sibitegeera gwe wenyini waŋŋambye nonya ekifo wokolera nera ekifo n'enkifuna kinze tiwayogedde saabitegeera namwozi bwe nali nkuwasa saawasa mukozi nakuwasa kunfumbira mmere okitegedde era sente akuddamu kuŋŋamba nti noyagala okukola
kati wanzijeri n'omugamba mbunondese kola kati bino biki byonsizamu nangonzi oli muyaya buyaye ki naawe nangonzi bw'oba oyagala kola genda onoonye omulimu okole gwe noolabako akapande ke nateekawo nti njagala abakozi nangonzi yali anyiza amapeesa yankadi tonkwatako haleero ntajja kuba bugoma wiiki namba bugoma tajja bukuba kakati nno mukuveeyo manye omukazi kye yakola ng'asooka akubira mu n'essimu kirabika ebintu byakyuseemuko ayagala babeeko kye bakola ekiyinza okukyusa kati ono ng'ajja omusajja ebintu yabikyusizza kirabika emputu akyayinamu nnene ate ono alabika omusajja alina omufuula nga kwegamba kyagala kyakola naye bw'abanga afuuse wa mputu oyo omusajja taasoboke kati balina okulabika nga banoonya kye bakola mukwano gwe yamuwa amagezi naki kye baba balina omukolera bw'abanga takyawulira ng'emputu emufuukidde emputu weetegereze kiki ekiyinza okuddako njagala olabe kali ssebo ono yamugaani balina omufuna ebyo teeraliikirira ebyo byalimu byapalalapalala amala budde balina okumukolera ekisinga yamunyumiza buli kimu kyonna nga bwe tulaba ekigenda maaso ewaka naye ng'emberebezi ekyaliwo bizinensi omusajja gye yamusuubizza akyagimummye kaakati kikye balina okuzzaako okulabika ni omusajja ono bamugonza njagala weetegereze efirimu egenda maaso laba Sugamini nateeka mu binyeebwa. Katugenda okudda eno. Namulaba kuwana wange. Ono. Kimanyi nga mama wafu. Agenda okudda ewaka ng'omwana amubuuza maama wali wantaliiwo. Yagenze kunywa mmindi ya ssaawa 10 mbu yeetera omukolera aginywera wa mukwano gwe. Kati babeera banywa emmindi wano ng'olumu anywa emmindi n'afujja amalusu g'emmindi mu binyeebwa kati mbu aloga kukola kikunyweza ono. Ne tudde ewa jjajja. Bano batuuse dde ewa jjajja. Omukooki. Omuntu ono laba tumuteeka mu ccupa. Kati yamugamba ono bbaawe yeetaaga kuteeka mu ccupa. Ndaba emputu alina ggulu mu ddamba. Alina emputu ggulu mu ddamba. Kati nga buli kimu ye gwasalawa. Tubiteeka mu ccupa nga gwalagira. Jajja otegeeza ki I mean, what are you trying to mean? Ono nno waalusiddiiki nnyo. Bagenda mufunza amawaggali abe nga takyapapala. Ebyo byaleekaana. Firimu bagiyita omusajja oteeka mu ccupa. Jajja nkitegedde. You can put him in a bottle, in any bottle. Naye gwe mpulira oyogera ebyekyayi naye jajja tebaagala byakyayi. Nedda jajja si byakyayi. I think we can put him in any bottle available. Let it be mineral water bottle. Only Fanta bottle. Ojja kukiwulira. Kaana gwe. Akaana kano kalina olusiddiiki lungi mu bintu bino. Kijajja gwe nojja ewaka ewange. Yamugamba agenda kujja ewe ewaka bamunyweze. Tulina okukola emikolo egyo. Egyo emikolo girina okukolebwa tugenda gikolerawo waka. Leero si byakumuwa ddagala. Ate tuzireka wano. Ng'asooka gya akasente kamusabye. Tolaba ndi luli okuloga bali kyali kya 15. Kati kino kiri 7,000. Kitegeezo kye kinene ku mukooki. Kyagenda okukola oli. Kisinga ne kye baakoze maama omuwunza.
You can also count and see. Ziwera enchacha you can also count and see banango ono mwana sente zezo efirimu egenda maaso njagala weetegereze efirimu egenda maaso njagala weetegereze nagamwe mwe temufaayo mwenze nja basangayo wadde ki osituka osimbuliza biwa muwaka simbuliza jajjaawo toteeka mukono ku ttaka kaba kiko olimu emputu tamanyi obona anamujjanjaba kajjajja nsituke ntya teri kusimba twala eri obunafu bano babano wabula emindi ekusesa omuntu jako mwegifuwa ate ayongera kutalagga baneekana akantu kakabi nga muwandula amalusu munva zemuwa abasajja akaana ko tekaliwo akaana nno nga kamuwaabidde wanewuwe mbu yalina akazindalo yayogera yayogera ne bamuwulira namugamba nze nkubuulira nze ekyokulwanyisa kyange kiri kimu mindi buli kyenjagala nyikuma oba nkiyoyeza mutuntu nga njikuma buli kyenjagala wonna wenkyagalidde nga njikuma baasi baba bali awo owai wafaanana Lusia gwe nyawo nakugaana okujja saakugaana okujja wano nakato kati nga tujja tudde erudda bayita nakato bwe bayita nakato nga muga togenda beerayo waka kwata akasente otwalire abewammwe mu kyalo ng'amutuma sente bannange weekuba egonza alengera afukamiriraani ono ali mukuba masimu kati nga takubira jjajja ng'amuganze wendi jjajja nkulinze buli kimu kyewaŋŋambye ono mugobyewo ndiwonzeka weetegereze nga tayingira jjajja amekujja okirabye obwangu mwempise ndagase kusese lyantama basi weetegereze najjayo lengera ebikola lengera ebyuma lengera gira bwoti yanguwa gira bwoto yanguwa enankani kakati kwata kati genda okwate ku mwami wudde gyali mu kisenge ali wano bamulookinze ddaasi ne bamukoleeza bamulookinze dda efirimu egenda maaso jjajja n'atuuka omazempa
badda najja olusinzi yamuleetedde ya Uganda wala ajja kutamira bulungi kati nga tatuuka gwe itawo wano n'asitukirawo omuntu omuvuga bakwata muzimu guno bamuwunise yawunikiddwa dda wangi okitegedde kakati Sajja mukulu. Why? Sajja mukulu. Linnya wano. Bannange musajja mukulu bamufudde ki? Musajja mukulu lengera kye bamufudde. Omusajja mukulu kye bamufudde kirala. N'agamba wano buli kimu kyonna kyoyagala okimazi. Owulidde? Buli kyoyagala kyonna. Nange tonjironzise bannange. Iki bannange bamutadde mu size. Sajja atwawoloma yitawo kati jangu n'aliuka basi munzijamu mama tulekanira gamuwedde dda ulega wowe mama n'agamba nti kino kye tukoze si kya bulijjo. N'amugamba n'eccupa eno erabwako gw'omu. N'amugamba omwoyo tegulina laba ku mubiri gwagwo, omwoyo guli mu ccupa wano. N'amugamba nti tewabangawo muntu yenna amulaba okuleka ggwe, naye singa kiriba ne wabaawo amulaba, singa kiriba ne wabaawo amulaba bw'ati. Buli kimu kyoyagala ogenda kufuna, obugagga ogenda kufuna nga gw'olagira, buli kimu nga gwali mu maali, naye tebalabanga ku ccupa eyo omuntu yenna. Tewabanga n'omu akola ki? Era njagala ondeetedde n'embuzi. Owulidde? Ojja kujja otugabule. Akati nno wano we tukoma ekitundu ekisooka. Jajja wano wennyini ku channel yo It's About Emmy Official. Don't forget to subscribe, share, comment and like. Tubagala nnyo mwenna abatuwagira. Eno yo bwetyo bwesose bwerabise abankuumire. Ekirango kino katukiisewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannaffe abakyotera film production be bakuzanyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzanya firimu, musobola okujja mu Kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga Kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute, oba osobola okulekani okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 omanye ebisinga okukyotera film production. Naawe kennyini ayagala okubanga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzanya firimu, bakwawodde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzanya sinema, mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzanya sinema.